Sebo ne banyaba amanya ne dobozi nze Ibra K Mukasa. Yona gyosinzira okubanga otulaba. It's a beautiful day. It's a Monday, 22nd of November. On this day, I was born. And I was born too. Born and raised from Zambia. Akuzalirawa? Akuzalirawa? Si wano. Twali mu kyalo. Which is very fine at the end of the day. Toli wanjawulo nnyo nange. Twakuzalira mu kyalo. Gwoli w'ensambya. So muli mutya? Ibra K Mukasa is my name. Tuli ku mikutu egy'enjawulo. Tukasuka okuva ku semazinga wa Africa ne tukasuka emitala w'amayanja. Ennaku z'omwezi 22 lwe lunaku lwe nazaalwa November. Era ng'olwaleero it's a special day. Njagala kutandika kwebaza omukyala. Mama Brighton. Omukyala Sara Mukasa. Mama akuzaala mama wange. Tonyiganyigangawo bintu bya kiniganiga ebyo. Segera blood. So, say hello to your mom. Njagala okwebaza omukyala Nakibule Fatuma wali mu katale ekitintale. Tolere salaamu. Mukyala musiraamu yalamubuuza ng'abuuza ali ku yeekaalu yaabwe. Tola salaamu. Mama ngo omulungi assalamu alaikum. Kansubi. Kiki? Ibra sebo nze ndimanyi bulungi sebo. Mama ngo omulungi omukyala Nakibule Fatuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Era nga nsubira olunaku olwaleero emirimu gigenze bulungi awo mu katale ekitintale. Ndi wano n'omu ku ba credible journalists. Ibra credible, authentic, genuine, certified journalist. Best in East Africa. Very good at sit-down interviews. Ekintu kyenkola nkyebaliza abantu bano wammanga. Nkyebaliza mama wange, nkyebaliza bafaani bange. But of all, nebaza Allah yatonda eggulu n'ensi. Awoka wobadde obuzeemu nve kuno. So njagala kutwala omukisa guno okutolera mama wange salaamu, omukyala Sara Mukasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Love you so much, my beautiful mother, my beautiful mom, my best friend, my real. Kwagala nnyo omukyala oyo mukyala mulungi nnyo. Olwaleero actually for a while nze sikolangako Facebook live. Tubadde twazikolanga naawe. Nsazeewo ngikola olwaleero era nga wano we tuli nze kwebaza abantu. Allan olugendo luba luwanvu nnyo. Actually waliwo akantu kentero nyumiza abantu. Mbagamba I remember last year in September nali nva ku celebrity track. Naye mbagamba nti nali njagala nkole cruise exclusive. Naye ng'engeri gye nkolamu interview mbise ku Mama Brighton. And one of those people abangamba ne bangamba don't mix brands. Olugendo luyinza okuba luwanvu naye tandika ojja kuddamu. Though waliwo abantu ko bangamba n'ongamba naye namba ziringa zibadde nnene naye tandika ddamu otandika ojja kuddamu. And I'm glad era ndi musanyufu nti essaawa zino ekintu ate kyadda ku level kukikola ki kukirina okuba. Njagala kwebaza abantu abayimiridde nange mu struggle y'okukulaakulana n'okukola erinnya. Thank you so much. Njagala kwebaza mikwano gyange, njagala kwebaza abawagizi bange. Abantu abatulaba ku social media kuno batusupportinga nnyo Allan. Abantu abatulabira emitala w'amayanja muli baakabi nnyo. Abantu abatulaba mu diaspora muli baakabi nnyo. You invest in a lot of money and time to support us. Eranga ekintu ekyo kyakabi nnyo. So thank you so much. Njagala kwebaza abasubscribing on our YouTube channels. Yeah. Abasubscribing ku Extra Digest mugoba nsonga. Let's keep on subscribing to pushing. Lwaki tuli wano ne Allan we share birthday. Allan yazaalibwa leero. Nange nazaalibwa leero 22nd November. Era nga twebaza Allah nti alhamdulillah
tutambudde okuva gye tuvudde tutuuse wano olunaku olwaleero. Njagala kusooka kwebaza ba sponsors bange abansupportinze. Njagala kusooka kwebaza Sozo Property Consultants y'omu ku be twatandika nabo. Njagala kwebaza Sanikago go aleta omusajja oyo. Musajja Sozo, musajja mulungi, alikiriya, twatambula bulungi nnyo, buli kimu kyali kirungi. Contract na renewing buli mwaka paka we yatuuka contract neziggwako ne tusigala nga tunyumye era tuwuliziganya. Then njala kwebaza Sanikago Shipping Company bali kuwarwa paka oba supporting over 3 years. Basasule sente empitirivu nnyo buli mwezi. Contract yabwe ya mwaka. Then from there njagala kwebaza abakulu ba Dynafarm bali kololaawo aba Dynafarm atteekamu sente nabo ne balabanga ekintu kitambula bulungi nnyo. Njagala kwebaza aba Roast Coffee Academy Dubai Abu Dhabi. Njagala kwebaza Almeladian Ventures Limited bali Abu Dhabi bali Abu Dhabi gye basinziira. Njagala kwebaza Almeladian Ventures Limited bano batwala abantu kuba kyeyo kata. Thank you so much. Nange nebazeeko aba. Isa aba sponsors we. Njagala okwebaza omukyala Marus Bridals Bridal Center oyo yatandika ne Cruise Exclusive. Salute. Njagala omwebaza Tunda Gomez ennungi aleta ebintu ebirungi. Njagala okwebaza Jeddah bano bali baleta eyelashes abakyala baagala ebintu by'okwewunda makeup omulungi Jeddah. Mwana Jane oyo yali awo Switzerland yansupportinga nnyo. Njagala okwebaza Beaver Organic kwegamba ekintu naye yakinteera ku level endala. Njagala okwebaza omwami Michael Mukalnet Global Services Dubai. Omwami oyo yasooka okugamba nti Allan Cruz jangu olambuleko Dubai. Nyonyo esooka yakuyisa etya? Nyonyo soka wali ogenda wa? Dubai. How was it? Mwagenda by Fly Dubai. Fly Dubai. Yakuyisa etya? Ngesituka, soka tutulira ngesituka no yakuyisa etya nyonyo. Ngesituka. Sigenda kulima nti nache nawulira naye nali mukusaba. Nakwebaza Mukama. Essaawa eyo wakutuusiza. Essaawa eyo nategeera nti internet erina amaanyi. Essaawa eyo nategeera nti internet erina amaanyi. Essaawa eyo nategeera nti omuntu asobola okwagala n'akuteeka ku nnyonyi. So naye ate mukomawo ebyo nabyo bibadde ombuze nabiwulira. Kamuwulize nankwata nge kabiki ebyo byonna. Nze sikyaziwulira ennyonyi oba nninye nnyingi. Sina na kyempulira. Joli abalamu wano nga ntwala abaana bange Bulaaya. Omwana wange omuto yangamba Abbi yangamba papa why is it bouncing? Nembuuza what do you mean? Namba it is Bogera luzungu. Ebiseera ebisinga because babeera n'abaana b'abagagga babeera n'abaana b'abayivu wabanyiga mu baana b'abagagga. Taata waabwe si mugagga, taata waabwe mututumufu. You know, abana bange nabagamba I'm not rich but I'm famous. Ye capital golina. I'm celebrated. So I'm going to take you. You meet kids of the rich. But your father is famous but is not rich, but your father is famous. So it is many people have money but are not famous. Allah ni banji bayina amajja. Ninga tebenne kye bagamba duni yeno. But if twebaza Allah nti Allah otuwadde obulamu, otuwadde erinnya, otuwadde okuganja. Njagala tutwala kuno okwebaza omukyala Maggie Kigozi. Doctor. I was so surprised omukyala oyo bwe yansanga. Naligambye nti kati omukyala nga Maggie Kigozi mama nabyo. Tebalina budde bwa internet sisuubira nti babulina. Ne babeerako olowooza ayinza okuba alaba bintu bya Michigan University, Oxford University. But yansanga n'angamba, Mama Brighton, how are you? That was very good. I love your stuff. That was very good. Afande Kasolia, happy birthday Ibra K Mukasa and Allan Cruz, more life brother. So Allan, nze ngojjeko ba sponsors abatu sponsoringa. Omusajja wange Norian Capital. Very good. Uncle Michael. Waliwo abantu nga si ba sponsor naye nga batubeereramu. Kituufu. List y'abagagga oyise nayo bakoneko. Abagagga bange? Obayina?
Soka okwene kubabonga bwembasengeka wana abange. Tobalina ku fingertips. Abo bagagga ko. Soko nze ne bonzu kusakiro mbakumenyera omukuomu. Misa Kisemakula. Very good. Mugagga wange. Very good. Marus Nachambadde. Very good. Mugagga wange. Very good. Michael. Norian. Very good. Mukwano gwange era mugagga wange. Uncle Michael Mukalazi doctor. Oyina mungede ka doctor. Oh, sajja yanteka musente. Very good. Gwenda ateka ko very good ngomanya. Abulamu gusumulula. Beaver Organic. Very good. Omusawo Dr. Richard Senjobe. Very good. Ampa bambi akasente anjukiza ddala. Bano bataddemu ono juice bayina enkola gye bakoze juice bano bantu bakolera juice n'owuliranga anya gold Jikoni restaurant kano kalaba bakakoze mu layers nze nkatabudde eno wabaddeyo green andi okasunze nga asunda kwete. Okay, so kankone ku bagagga bange nga bujjukira ababa otegula bategule sookera ku Ketty Haji Musa Kavuma Ketty Promotions. Njagala kwebaza Ketty nebaza family yo naawe nenkwebaza munjagala nnyo family ya Ketty enjagala okuvira ddala ku bakyala be abaana be baganda be bambi namukyala we gwe waŋŋamba njagala nnyo amuyita Mama Latifa ali bwe bajjaawo era ka TikTok ke twakusembayo kole Serena Kigo ku birthday ya Spice ampeereza. Nagenze no ku TikTok bantaddeko. Ani yakutaddeko? Ibra K Mukasa ku TikTok gemanya bantaddeko. Nawe ogenda gegenye nnyimba. Bansala emitwalo 2 buli mwezi. Linda ogenda gegenye nnyimba. Ngena gira ebyekidingidi. Tukadi anyway akalimba kalima kaliye ku TikTok ka trending Rema ne Hamza tubatumide njagala kwe mwemala Ketty njagala kwebaza omugagga Haji Mandela wasite oil ne Cafe Javas wa meetingako oyo yangamba paka nga nkyavuga emmotoka sigenda gula mipiira gya mmotoka Haji wankola bubi wa meetinga ku Mandela sigumuse ebiri ibule kitiwa cha Allah Haji Mandela yangamba nga site oil ne site tires bikyali into business togenda kugula mupiira gwa motoka era bannanga batulabe motoka yange eriko emipiira mipya Cutters of City tires free bajenterako ne bankolera wheel alignment wheel balancing byonna ku bwereere ne bampa n'obuwunga n'eŋŋano ya spring flour otegeera Haji nga mpitano mu kwata chapatio ibrono aje bintu ebyo yibula sokosiramuke waja sokosiramuke bintu bijja kwangwira okay so Haji sokosiramuke bintu bijja kwangwira so Haji Omar Mandela CEO director boss oluganda lulira of course boss wa Vira yakomewo ku Villa Park. Mandela we yaberera ku Villa Park ng'abasambi b'omupiira ba Andrew Mukasa Fimbo wa Kim Magumba nga balya amagi 2 tosi z'omugati 2 bogoya 2 ne banywa n'amata. Saawa zino babadde badda ku ki? Amazzi ga ice nga gakolawo nnyo. So Haji Omar Mandela, CEO City Tires, Mandela Group of Companies. I love you so much, my boss. Kwagala nnyo Haji, Allah akumpere baraka, Allah akuwangaze, oli musajja mulungi webale kunjagala. Haji mwagala nnyo nange. Naye siramuka. Assalamu alaikum Haji. Wa alaikum assalam, jizze mukulu wa Haji. Then nenzizaako company bagiyita Well Travel. Abo wabakubira bannange nze Well Travel n'abano gukutuge abaweri bangamba bino wammanga gwefuna bufunyi visa yogera nsimu olaga air ticket sit down toddamu kwogera ne bwendi bangenda Comoros Islands Well Travel genda kunteka ku nnyonyi pewe empiseemu eteekwa eteekwa so Well Travel thank you so much MD Abdullah Weli nkwagala nnyo Well Travel yani bagagga bange Abduweli waliwo gwe bayita Abduweli Abdullahi naye bote bannantegeera siramuka
kintu kyo kikulu nnyo mwana wa maama. So kati ngenda kunyumiza Ibra yakomyewo okuva South Africa mbanyumiza kati ngamba Ibra naye abagagga wabadde n'abagagga bangi lwaki tondekako mu bagagga Ibra ngamba muganda wange bali baagala nnyo abasiraamu siramuka nangamba naye ng'okyali awo ebyessente sooka obireke nentuuza niya abagagga bange mbadde nkyali ku Well Travel they paid for my first air ticket in life. Nestalinya nnyonyi ne missing a flight ne extending air ticket. What? Gwe mwavu gwe missing air ticket gwe bawadde obuwi era nadde wakati nebuulirira mukazi gwe kange nga ne Ibra effujjo ly'ekyavu lino olyagazaaki era nagamba MD bansonyiwe nagamba no worries extending air ticket ne ninyonyonyi. So thank you so much. Nampayo ne $1 lwali 10 ani MD wa Well Travel $10 lwakulyako gonja mu kkubo ye yasooka okumpa $1 empitirivu nga zisukka mu 10 ngenda nakkubo yasooka okumpa $1 10 in life oyasooka kumpa $10 bwamala nanteeka ku nyonyi nengenda nenkyaka nenkola ki jangu owubire ku bantu bannayuganda bakusobera. Okay, tuli ku Jikoni restaurant. Mwami Yasin CEO, just wubira ku bantu. Bana ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bana tubalamusizzaako mwenna. Nsanyuse okubalaba nange nsanyuse mundabyeko banaye. Tubaniriza. Good. Omwami ono mubanjulire. Boss ali busy. Abagagga bajja kulema okuuma. Okupakuka kuno. So tuli ku Jikoni restaurant esangibwa wano ku Clement Hill Road okuliraana Media Center ne former Africell headquarters ojja okubanga basanga balina takeaway, balina fast foods, balina luwombo, balina local dishes, buli kimu ekibeera kyakabi. So Allan bade kyakugamba Well Travel batwala abantu okola hijja ne umura. Well Travel batwala abantu okola hijja ne umura. Omusiraamu ali eyo jangu aba Well Travel kutwala okole hijja ne umura insha Allah eyo nga nvuddeyo njagala kugenda Australia awo waliwo omugagga nga omuyita Saalongo Wallace Kizito Azuli Australia yaman nanga aliwo ali Australia Victoria ng'omugagga n'omwerabira anti onkubye onsazeemu eki ojja kumenya ababo mpola mpola kati ze Saalongo Wallace Kizito Azuli nkutumiddeko nnyo is my rich brother, is my rich friend, nkwagala nnyo. Katrina ajja komawo, it's fine tofayo. So menyawo naawe omugagga w'omu Hajat Fatuma UK nkutumiddeko nnyo yakava ku operation naye kansubire ajja kutereera mpola mpola. Hajat Fatuma kutumiddeko Sophie mbatumiddeko mwenna naye nga Hajat oyo Hajat Fatuma mukyala ambeereddewo nnyo mu bintu bingi atera okunkuba kusoma nga mutabani ndaba embeera gy'oyitamu nanjo kyayebbiri so mwagala nnyo bambi. So njagala kwebaza Saalongo Wallace Kizito Azuli. Waliwo omukyala amanyiddwa nga Prosi Namuddu ampeereza ekirabo kya birthday approximately $1 million shillings. Kulyako buli atuweereza amuyise si atu ampe gamba ampe ereza si atuweereza no message yatuuse dda nga sina namanya nakumanya nti oba wooli yiyo Prosi Kovia Namuddu ng'oli USA sente zompeereza alhamdulillah nga birthday gift Skovia Namuddu bambi mbadde nkugamba nti weebale nnyo weebalire ddala tuwa tetusobola kuwa Ibra eno special moment tusooke tusiriikiriremu nga nyanjula omu ku bagagga bange omukyala amanyiddwa nga Sofia Silivia Namutebi abasinga gwe manyi nga Mama Fina. Mama Fina, thank you a million times. Mama Fina yampe sente engule emmotoka. Mama Fina yandabirira mu lockdown
Mama Fina abaddewo. Tell us exactly what happened to our broad voice. Tukomawo nago tofaayo. Mama Fina, thank you so much. Allah kume, Allah wangaze Mama Fina, Allah akukolere buli kyomanyi nga kyakabi. Mama Fina. Yesterday was the birthday of Mama Fina. Every 21st of November was the birthday of Mama Fina. Eyange ebeerawo nkeera ne Alani. So Mama Fina, thank you so much. You've done a lot. Tayampadde bibyo yampadde by'abaana bange. Teyategedde nti naakulaba. Oba wankubye ekikono. Minafu nnyo, kwatako owulire. Minafu. Tegisobola kuba lukokola. So, thank you so much Mama Fina. Nkwagala nnyo. President General w'abasawo b'ekinnansi ku Zamazinga wa Africa. Mama Fina wangaala. Mama Fina wangaala. Ng'omukka gwe tussa. Kubanga sijjaga nti awangaale ng'omusolo gujja ne guvaawo. Wangaala ng'omukka gwe tussa Mama Fina. Nnyo. Eyo nga tuvuddeyo. Njagala kugendako e Bungereza. Bungereza olinawo ba blood baawo. Koonako omukuomu. Layton Namubiro. A celebrated musician. Mukyala muyimbi ate alintu charity. Yes. Caesar man. Kayemba. Mukono 11. Yes. Wagwan brother. Oyo mwagala nnyo. Yeah man. Ani awo omulala kyali wange. Okay. Awan Jose Jobs Link. AKA Joseph Chigundu. Beyi nene. Mazima wanvu. Bambi Jobs Link. Jobs Link. Biggest promoter in the UK. Straight away. Biggest promoter. Straight away. So, Jose Jobs Link nkwagala nnyo. Agency namenya record. Bali mu Gizimba. Bajidambo. Yajimenye party ya Royal Agency. Kati bali mu kugizimba buzimbi. Nadde njogerako ne sheriff wa Bungereza. Maye basirikale be bayita ba sheriff because ebitya. Nina n'omulala ali mu New York Police Department NYDP. Biranga bankutte kafyu nga sitegeera nti nkubira we mu America. Fashira akusindikidde obuseka. Muveeko oyo naawe. Kati bankwata kafyu. Kifo ky'okkuba ekibuye ewala BC nakubira wa New York Police Department. Hello afande koye. Hi my friend. Jukira bote bya fande tebabimanyi. Fande bya wano Kiswahili kyavu. Ngenda ojirabone ngankubide police officer Cohen. New York Police Department. Cohen. Nemugamba, oh sorry, I got some challenges here at Chibuye Police Station. Ozungu ali olina waawo. Zikali ozungu anafuna ebizibu. Nsenako. Nentambula nalwo bwenti. In case. Ndaga kutumira omusomesa wange oluzungu mu senior ne senior 2 Madam Aswati. Omukyalo ono wano waggulu wano abadde alina kyagamba Ibra K. Twakola oyo yagenda n'akomentinga. Waliwo poster gye nateekayo yakona sometime back n'ateekako comment ngeringa enafuya ate ng'olaba eno waba ayogera n'awalaga kyaliwo bwadda ku social media anafuya naye nga byanfuna tagali evako wano bava tagali wano okeva tagali byanfuna tewali buzibu bulala. Ismail Rebuga oyo muto wange okwagaliza kunsi oba Katonda asinga kunjagaliza mu bantu mikwano gyange gyonna gye njagaliza. Quote that statement. Mikwano gyange buli anjagaliza is my friend. All of you are my friends. So mbadde nkyakugamba Jose Jobs Link Wagon brother Bungereza waliwo omukyala wamuyise Mary Ngabire. Maximum respect. Global Culture Event. Mary Ngabire muveeko oyo. Global Culture Event. Muveeko mami wange. Era amachagona ko lwaleero. Akedde kumpeereza bubaka. Oyo Mary Ngabire atedde akedde kunterako bubaka. Nangamba amazaalibwa amalungi my son. Ne mugamba maximum respect mami. So, ng'ovuddeyo eyo. Eyuke baweddeyo ababo. Richmond promoter. Awo sijjisiri. Richmond tomanyi.
ate ogenda munsi bako muyigire wananti kati lwaki nga tomanya Richmond kuki ana agenda okulinyisa ennyonyi oyingira Bungereza Heathrow International Airport wali ennyonyi ekabweti ennyonyi nga yasse Heathrow anti ebeera bweti ennyonyi nze waliyo saaliyo okubeerayo kyanjawulo gyembeera ebiseera ebimu so Richmond wagwan brother Idris Lukwago wali wanaatuuse tokuba nnyo kikopo bwoti dawano bwoti Idris obubire ku bantu. That gentleman is called Idris Lukwago. Very principled. Is a consultant in production, TV production. Is a consultant. Ku myaka mito yebuuzibwako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abasajja mukikoze mutyo kubanga abasajja babiri ab'amaanyi nga tebanafu muri mu video emu. Take juice Ibra K. Olunaku lwaleero lwe nazaalibwa Allan lwe yazaalibwa ne Maddox lwe yazaalibwa era mbadde ku Facebook ninga sisobola ne Henry Tigan, a legendary reggae icon. Henry Tigan, straight away from Luzira, legendary reggae icon. Maddox Semanda Sematimba was born today. Obwenja ngambulya nnyo ndaba mu comments awo bagamba Idris Lukwago kabuka kalungi yange maximum respect Idris Mubiru Franka wagwan actually abalaba wolokoso extra digest toti obo ani akopa munne kuki umugoba nsonga nani kale wamma ono mwami bayo Idris omuntu omulala alina birthday leero ye mukyala Honorable Lumumba munabyabufuzi omukyala Lumumba Lumumba. She's not my friend naye she's an icon mu politics wa Uganda naye yazaalwa lwaleero then omulala yazaalibwa olwaleero ali mu limelight oba limelight ekigambo ekyo kiri ki ate oga wolokoso mu yujja aliwa bannange noga ali mu kubajja ewuyaze jangu obuuze ku bantu tekyuka nedda sebo mbukyuka mperezeno wamanze kanzije so ne mukyala wa Hildaman yazaalibwa leero oga wantama mbukyusa bossa ono bloga w'amaanyi ali London oyo yeyaniriza Lydia Jasmine Grenade Fish legendary Dr. Jose Chameleon oyo bossa naye Chameleon w'amaanyi bossa yalina footage kati sawa anti Grenade Chameleon w'amaanyi Chameleon ali London Chameleon w'amaanyi agenda kuba Royal Agency yajimenye alongside Lydia Jasmine Chameleon w'amaanyi Grenade Official erisho Chameleon yajigadde dda eri prepared by Mama Africa. So Chameleon lodge upon yourself, celebrated living legend. Maddox salute, legend. Henry Tigan legend, salute. Bobby Wine living legend, salute. Bebe Cool living legend, salute. Moses Matov and Africa Band salute, legends. Mr. Semakula legend. Wagwan my brother Lutalo legend. Okay, kakati mwesige Muzafaru oyo blood wange twasomanga naye ng'atuula mabega waffe mu kibiina. Lili Pazo si legend but is muyimbi ayimba obulungi. Celebrated artist. Naye si legend. Oshegera but ayimba bulungi talina buzibu. Nemanyi ogenda kumuwa chepe. Lwaki Thailand totutumirako Firewoods Thailand tubatumiddeko kakati twali tukyamenya abagagga twali tuli UK UK bossa nkutumidde njagala kutumira omukyala Rita Kagwa. Wow. Celebrated blogger Mrs. Oga mukyala Oga Rita Kagwa atali Oga mu UG Oga wolokoso mu UG Oga promo mu UG yabeera nnyo wano. Njagala kutumira omwami Bossa oli London. Njagala very down to earth person. Njagala kutumira tugendeke Sweden. Toyinayo mikwano Sweden. Neba nina emikwano world over. Amendi nina chali wange ali mu Kibera Silamu ogimanyi? Sweden. Kibera Silamu eri Kenya, one of the biggest slums in East Africa. East Africa nayo. Nina mukwano gwange ali mu Soweto, one of the biggest slums in Africa. Kenya ninayo Pastor Kabure omanyi
oyo inspirational speaker bambi mu following naye tetu meeting angako so ngena mu meeting I think next week so jangu tolimbira mu live bino bintu bajja bisalamu babitereke tolimba mala kugenda olyoko kibagambe okay kakati Ibra fabe China nga tutumirako China mbagala nnyo Allan tokyali ku BBS no BBS kwendi but I'm off air for now but I'm still working with BBS tukyatumira abagagga tugenze Sweden ntumidde Mosh boss oli Sweden yao tumiddeko Eddie Mezaya ali Sweden Eddie tumiddeko Fahad Tariq yasemba okwakushoya ya Spark yali anziseeko naseka n'engweri Josephine Jocelyn wagwan brother my sister njagala kutumira muganda nga manyiddwa nga Jose TJ ali Sweden simumanyi bana mugagga nnyo si musiramu ne Allan oyo onamunyigamu anti wangambye abasiramu bonna babo abagagga abasiramu bonna bambe anti kati oyo badde ngambye simumanyi Jose musiramu mu bikolwa omutima muyonjo nnyo alhamdulillah yangulidde MacBook latest ogenda gikozesaki nja kugiteekewako abaana bazanye gundi soltire bazanye snakes and ladders bazanye snakes and ladders ombuuza ngendako saki MacBook musajja gwe ogiyise Toshiba oba ogiyise HP okay ku live kuno kwendi sisobola Josephine oli Sweden we are coming very soon Sweden tujja ne Ibra Allan Cruz ne Ibra tujje Sweden Kajumba Abdurrahman webale nnyo emboozi zammwe zizimba thank you so much abantu batwagalira ddala naddala nze abantu batwagalira ddala naddala gwe muganda wange olina interview mmekazi oyinza okuteekawo ne zikankanya eggulu wangi ziteeko menya emu tugenda yeeyo simenya omanyi bagajalayo ntandikira gwe wakola ku babije yayi so menye yemu gye nakola bambi ey'amaanyi oyina emu yokka ogambe menya yemu nsulawo mukwano gwange omulungi ali e UK Lydia Jasmine yeah she's a beautiful girl ayimba bulungi down to earth yes actually Lydia Jasmine ali London agenda kuba show ya Mama Africa legends royal legends bagizemu anti bali maze oyo mwana ayimba Jasmine ayimba nziwala oluyimba lwe bayita kapesa olabika olina kapesa lulina mu simu yange bwekuba anti yayimba kapesa n'essimu yino kapesa omwana ayimba so salute yagamba buli lwonyiga kapesa salute my beautiful sister Lydia Jasmine obusininga bungi wano thank you for being talented oyimba bulungi olabika bulungi oli down to earth very good keep it up my beautiful sister Lydia Jasmine keep it up mwala ayimba bulungi alabika obulungi so Ibra K, I tried to call your WhatsApp but haven't been successful. I keep inviting you. What is the message? Akolechi. Olinga gambe byokogera betuweddeko. Gwe webikuweddeko inviting anze mbirina. Totandika na. Nda kuitira yomu. Akolechi. Gwe leo lide content TV eri mukawungezi nti ate iso omuntu. Chegera. Okay. Kulaini kuno kwetuli oba ku social media waliwo legend yatu inspiring nga fenna mu blogging YouTube boba Facebook abichi byonna Henry Ndugwa Kakensa wesirikire Finland mutabani wa muzeyi mukibi ekireka Henry Ndugwa Kakensa I love you my brother gwe tomwagala nze mpulira njagala baddemba muzala abere muganda wange Henry Kakensa Ndugwa webale kubeera na mutima mulungi webale kubeera credible webale kubeera authentic webale kubeera genuine webale kubeera real webale kubeera straight tumira ku bagagga be Saudi yewa Saudi Arabia
abasiramu mwenna bali Saudi Arabia mbatumidde bona bagagga bange bonna. So Henry Ndugwaka Kensa, salute my brother. Omulimu gwa blogging ogukoze byonna bikoze tetulina kye tukubanja. Ambassador Muganga Mike. Sisobola kubeera wano ne siteebaza babbosi bange ku TV. Spark TV femu nnyo. Kati omanyi oyina character ziri bbiri wantu oyina ki? Ya Mama Brighton oba tuli oli mu character ki kati? Ibra. Oyagadde tambulire twatandise bulungi nga Ibra stand najja. Tutambule tutyoti. Oli mu character ki ebyaddala? Tebawulira bali. Tuli mu Mama Brighton senga we taata we. Uncle. Oba tuli mu uncle wa Brighton. Anyway, I want to thank the management of Nation Media. Nkola ne Nation Media. I work with Spark TV /NTV. Era ng'ekitebe ekikulu amakanda tugasimba ku Serena. Mbu tuli mu kusimba luseke. Ani agambye? Alo? Omwana wona agambye. Mbu mulina sinsi mu kusimba oluseke bambi. Antono ekimwogeza bbula lya Bula ya nsimbi. Talinamu. Nze nabeerako mu bwavu naye olina ebintu by'obeera oyogera nga tebikwatagana. Yeah, and I know what it means. So sinyigira muntu nga talina mu sente. So njala kwebaza management ya NTV Spark TV. Nkola nabo, nkola ne zomu kuba top celebrated employees on TV. Amanyi gwe kiri wali. Nange. Nkola show bagiyita Corner ne Spark TV. Every Friday. Sasa mukataini kusasida. That was I think 2 weeks back. Mami wange. Yeah, 2 weeks back. She's a good woman. Kusasira talina buzibu. Twakola bulungi nnyo. So nja kutumira general manager wa NTV omwami Omolo Johnson. Njala kutumira I like Omolo. I like him so much. Kutumira HR wa NTV ne Spark TV. Yani. Njagala kutumira yani omchara HR. Njagala kutumira omuzungu atula ku monitor. Atwala byonna bayirawo. Atwala byonna muzungu. Nze manyisa abasajja kabaka gye nkolera ya atwala byonna. Agunde. Kanti feje tukolera bwa kabaka. That is very good by the way. I respect it. It is very good. Owe Katikkiro. Tata wange. Tata wange. Tata wange. Togira nnyo. Yampa video nangamba nkuwadde interview. Kenda mu nsi muno weyagale. Owekitiibwa Charles Peter Mayiga. Tata waffe omulungi. Ndio mukuba kusemba ku interview eyo bakuwe. Tata waffe omulungi Katikkiro kwagala nnyo. Thank you so much. Webale nnyo webalire ddala. Njagala kutwala omukisa guno okwebaza abantu benkoze nabo interviews ez'enjawulo. Obuzibu yambadde character oba oli mu character kikati mulabire mu kakazi katwako bambi tekalina kayimba ng'ennyonza naye amawulire gali mu kakuba ensangi birthday naye ya leero mama Allan respecting a video wishing you Grace can mama happy birthday my beautiful sister totally muko oli muku yeah otherwise okay serious business Allan serious business serious business Allan wama soka ojje ku birthday buffet and we are trying okay just see subi oyo mugagga wange oh that's very good naye akanamba kange akamanyi koka ino yisaako abagagga tebabasabira sente ku live Allan yota live yange bagagga bo omala live bakubire even omanyi walemeramu amawulire enkola y'amawulire enkadde eri abasaba sente eyani atujjamu mawulire n'asaba sente webale so tosaba sente mu live yange Allan ngenda kuwaayo sente nja kuwa tosaba sente mu live ngenda kuwaayo sente ogirabe eya Trump yali Obama nkwokyendala
tuyita mmere kulya tukole live eggwe okola otya tugabane ebya kwoche Allah badde w'amaanyi so Eddie Mezaya agataliiko sino ali Sweden North shopping Eddie Mezaya celebrated blogger azaalwa Mityana yasomera Sweden North shopping manyaka akoogera nnyo engineer w'amasannyalaze mu Luswedi bamuyita engineer amayoli nnyo omuti Allan na connection ye okay class kale kakati akadde kano tugenda ku welcoming ebibuuzo Q&A abagagga tobajjukira tugenda ku welcoming ebibuuzo but before welcome questions mbadde nkyakoona ku HR wange wa Spark njagala kwebaza babbosi bange abalala bwe mala okumenya bossi wange wa Spark ababossi bange aba Spark ne NTV nzizaako babbosi bange aba UBC Uganda Broadcasting Corporation naye nga ndi mu radio department Star FM thank you 87.5 okuva Monday paka Friday so okola program evening drive evening drive bajita Tudeka Express olwo mulimu ani nani Ibra K Mukasa Edwin Makula ne Mzei Muteweta so bwe malo ojamu mugundi omanyi goyagala nnyo gundi mbera mu dakika 10 naye ziba z'amaanyi nnyo tabajiwuliriza nnyo so nebaza ntumira HR wange wa UBC ntumira MD wa UBC ntumira deputy MD wa UBC omwami Morris Mugisha abo beba second employer bange Morris Mugisha bambi is a good guy very good so those are my second employers that is UBC then my third employer it is Extra Digest Mugoba Nsonga eyo company nayo yampa omulimu company number ekuluwani ekulirwa omwami amanyiddwa nga Daniel neddirirwa omwami amanyiddwa nga Idris nekuddako omwami Tony Senabulya nenzirako nze ndiwa Keith Kanabi nakwata ensa badde manyi badde manyi nti yes corporation secretary company abalete gudde so Extra Digest Mugoba Nsonga in particular nebaza naye ntebe ng'ajagala nnyo nebaza ani alwaina Keith entebe yo ng'ajagala nnyo ebitabo ate wewe wali mu video n'omusudyamu mbuwenvaawo ono yaddako ne ngamba laba nnono Caroline Manola naye Ibra how old are you context ogitegere gye bakiwulizaamu janoonya mbwaginoonya ogitegedde gwe Allan ekibuuzo ekyo it is too it is according to what you do experience and what he has done nene isayo by the way okola ebintu volongoto omuntu asoboza naye oli wa myaka emeka gwakola amajaani naye gwe but Allan olina emyaka emeka feel free oli mwana muto tolimba babuuzizza ekibuuzo kibadde kikyo nange nenkubuuza gwe olina emyaka emeka Idris oh my god nzije mugundi kama tojja nnyo so Allan njagala abantu abali mu kulaba live eno kati all of you are subscribers to Extra Digest Mugoba Nsonga ne Cruise exclusive njagala kubeebaza nsaba Katonda abawe bye musinga okwagala abagabirire abagazize enfuna yammwe ba subscribe aba Extra Digest Mugoba Nsonga mwatuteeka ku milestone y'okuwangula award ey'emitwalo 10 thank you so much I can't take you for granted bagambe bagenda subscribing nange kuba kati ndi ku mitwalo 8 inshallah ogenda ojjukira nga nkugamba nti ojja kukube 10 so inshallah ogenda gikuba so the subscribers subscribers of Extra Digest Mugoba Nsonga bambi mwebale kulaba waka waffe mwebale tu supportinga mwebale tuwabudde
It is the reason as to why we are here and we are shining. Allan is 15 years. Very good. So ngamvuddeyo Allan, njagala kwebaza abantu abankuza ku kyalo. Omwana takuzibwa muntu omu. Njagala kubeebaza. Thank you so much. Njagala kwebaza abantu be nasoma nabo mwenna mu masomero ag'enjawulo. Mbunaye Ibra todda ku beach ng'oli mu misonso. Momo Tina, by the way, engato gyayita musonso ogimanyi. Nali nyambadde Adidas old school. Then engato endala yali Puma. Puma gye nali nyambadde egula approximately emitwalo 48. Osegeera. Era nino omugagga uliriza ate wakyamu nga ya bbeeyi wanyumya ki naawe kyebbeeyi kiba kya bbeeyi live ndi mukozesa iPhone 13 kati mbu nkozesa eki ku live kyebbeeyi kya bbeeyi yekuba ye receiving nga yekola WhatsApp yeri ku Facebook live kati nkole ki okinnenyeza okubanga kye nina engato gye nkugambye Puma eyajingulira mugagga wange ali Cape Town bamuyita Siraj anandabamu siramuka Siraj Cape Town. Siraj Cape Town. Olukokola bakuba wan. So mugana nge hadadi wa had promotions Cape Town kwagala nnyo. South Africa tukirireyo alima kalanda lugali mawale. Ansuza mu hoteli za bay rumunna mugane muganja kulota ngangwa. Is South Africa nayo mugagange Zari the beautiful Zari no musajja wange akofananya. I respect you so much Zari na mwandu wa Ivan Semwanga. Large upon yourself. Oli mchala wa kabinyo. She's a hardworking mother. She's a hardworking woman. Ali hardworking. So beautiful. Yeah. Then South Africa. Chairman Kasiriv. Duchess of Santon. Zahara Gugwa. Don Abu bakujjemu ngogenzeeyo babikoze nebigwayo akakujjemu anaayita waawo bano bakiki kyekiriwo Ibra byo mwana okola ebintu ebyakabi n'atava gyali mbunjagala nnyo byokola toyinza ali mawale kalanda lugo asindika mobile timu eriye banange mulongo sala babiriye okuva ku Star FM kwagala nnyo mama wange kankunyumize mulongo sala babiri yampita nanjo kyaka sente agaba sente akama Brighton agaba sente nali akali agaba sente mulongo gabe sente ngongamba kigwe Idris na mulongo yanje kyaka sente nega timbuza bwejo kolera eriyo bagagga nga bakugamba wano Allan Siramu kabuli kimu kijja kuba kiriya nnyo Jalia. Ngenda tola shahada bannange. Insha Allah. Ngenda gitola. Insha Allah. Shahada. Njagala tumira mukyala wange. Njagala tumira mukyala wange. You are at work. Serious, doing serious business. Yeah. I love you so much. Tumaga mogera linya. Nange mutumiddeko mukyala wa Ibra K. Mukyala wange si billboard nti onagisomako Kampala Road si wa buli omu kale banaye njagala abaana bange nzijukidde obajukidde namungi w'omuntu akendera Alpha Jaden Mukasa Alpha akedde kunyimbira happy birthday olugezigezi abi olugezigezi Alpha mukaka nnyo anti Alpha muzungu nnyo muzungu tubere wakana nkolako interview naye abuuza ebibuuzo tamanyi Ibra K Mukasa Alpha agenda kola ku TV salt asokola ku salt asokola ku UBC asobola kola ku NTV asobola kola ku nkumanyira TV kwa asobola kola buli Salt TV NTV BBS Spark TV BBS owa enkuba etonya ero jokoni munaitero nyamukuba ate no jokoni okay kale omusumba Alozias Bujingo nkwagala nnyo ne mukyala we Pastor Bujingo nkwagala nnyo muzeeyi mukama wange nkwagala nnyo Pastor Bujingo nkwagala nnyo ne mukyala we nnyo Pastor Bujingo I love you so much
oli musajja wa kabi nnyo Pastor nange Bujingo. ntumidde ku Susan Makula best tiktoker 2021. Makula salute. Ali ku tiktok okwo atukolera buntuntu oyo afunira Enkuba etonnya bannange Uganda, twebaza Allah enkuba okutonnya. Mulongo Sala babiri big up. aliwa Mama Fina big up. aliwa Mama Fina big up. mulongo kwensimbi essira Biri ameka. mulongo kwensimbi essira Mulongo ne boli mugambo oyagala motoka agenda gye kugulira. Namukubira essimu awo nga njagala langi mu nnyumba yange nangamba sene meka. Emugamba langi nja kwetaaga obukadde bubiri yampa bubiri kitundu. Nangamba 5 galeba. oyo ye mulongo babiri Sara. oyo ye mulongo babiri Sara yanjokya mama Enkuba etusazeeko wano kale nga twetaaga okuba mu kifo nga kiri galvanized nga kya steel rolling. Okay, tugenda bawumuzaamu kati ni session yeddako ya Q&A. Kati komewo tovaawo kati ni nnyo. wali kwatamu